Kale owe mulabe mulungi era muza mulungi wa There is Still Hope. Ali ku There is Still Hope 2 Age Media Tish TV bana mugendeyo musobole okuwanga ate musubscribinga kitundu kyaffe athimanyi bakyakumeka naye ojja kirabaawo ku title kyetuyingiddemu okubanga ate tukutwalira ddala mu maaso. Omugenzi tukyali naye ate Matovu Sylvester Ssaalongo ali ku kamera okubanga ate akusikira ekifaananyi ekyo. We twawumulidde omukulu yadde atusuubiza waliwo erinnya lye yakoonyeeko ery'omuyimbi omu abantu gwe basinga okubanga ate baagala ne twewuunya oba liyingiriramu wa. So agenda kubanga atunnyonnyola biki ebyagenda mu maaso, omuntu oyo amusisinkana atya, ye biki bye baakola, then nsobole okubanga ate tweyongerayo sebo bantu babuuzeeko awo. Ningire kubabuuzaako omulundi natyo ogwokubiri okubalamusaako Mukama Yesu Kristo Omunnazaaleesi yeebazibwe. Amanyira nga bulijjo olanga nabeyanjulidde dda Pastor Anthony Akandwanawo nga ekirabo kye tutambuliramu okusinga ennyo nkwadde nga nebaza omutukuvu nti ebirabo byonna ebitaano yabimpa naye kyezinga okutambuliramu ennyo kyabwe nabbi. Kale wetwakomye wadde otugambye Kamiliyoni musisinkana mutya pulaani kije walina ddiru ki naye? Twatuuka kiseera ekibanga ate eri omaze ovaayo eri ku kibaala awo ate era nawo nkyabalensengo naye kati olwedde gwe bw'otandika bizinensi kati oyinza ogenda ogera boti nga tolina bizinensi emu branches kyawandikibwa nti ebyensi bayigiriza ebyeggulu bayigiriza ebyensi ey'omwoyo. Wano nga wola nti oba ne bizinensi ate ogamba nti wadde naye edduuka nekangole ne booda booda wano nyingizeho okugattirira ebyo tusobola okubanga nkigatte wali kati eno olwedde ndi awo eno mbirimu nkola nika kati ate waliwo baagenti abalala tebere nkonekitinga nabo okukonekitinga ku muyimbi abasinga bamanyi nga Dr. Jose Kamiliyoni oba amanya g'amatuufu Joseph Mayanja. Naye before nsabusabi abatulaba bampe dakiika nga 2 kyembadde kimenye okujjayo kifo kiri kimenye okujjayo kukijjayo kubanga muntu nungamiza nga kyamakulu nnyo ekimu ekikolebwa ate kyekyawukana ne bino byembadde njogerako era byembagambyeko mu kitundu kyaffe ekiwedde. Kati mu kifo ekyo balina olunaku era nalwo lubeera Lwakutaano bwe zituuka ssaawa nga 9 Friday ebiseera ebisinga kino tebatera kukimiisinga ebiseera ebisinga ekintu ekyo tebatera kukimiisinga. Ekifo ekyo kyembagambyeko ku lunaku olwokutaano Friday bwe zituuka ssaawa nga 9 ogw'ekiro baleeta be bayita bano mpozi abakulembera amasabo bakabona ab'ekizikiza basenkulumandwa abo ate nosigamba nti manyi omuntu gwena atulaba oyinza okwebuuza n'ogamba nga abantu tebalaba kuba basinga bamanyi nti ebintu ebyo manyi balenjogemutansi obanga etangaga nti Sitaani takyatuma yeetuka oba kwegamba atambula butambuzi kyere takyatuma yeesitukira. Kati ebintu ebyo abantu basinga nange nali omu ku bo nga sinakyerabirako nali ndowooza nti kwegamba biba byakyama byamuzikiza ensaasi okuloga okuwunga biki kati okuwola emizimu kati ng'amanyi nti bintu byakyama olwedde nga nkimanyi nti gyebiri masabo owa naye ng'amanyi nti byakyama era olaba n'abagenda olusagira nagenda eri kapu kyoluwa ojja kusanga omusajja era otukayo nzikiriza biki kati ng'amanyi nti byebyo levo yeeyo so nga simanyi kintu ki tusobola kubeera mu public nga busamize emikolo gyonna gy'obusamize okuwonga n'ebigale ne babiweerayo awo mujujjudde wennyini awo ku siteegi. Naye ennaku zino weebito kuba tulaba ono Jjomba simanyi ejjomba atandise okuba bakola ne zikurusedi batambula bakola mbu nekyaki
kati kitandikire eno kijja kati olaba nti bitandise okubanga ebintu ebyalo ebyo omuntu ogera musawo nga yeekweka agenda kukuta kati obanga nawe kyawogedde otandise okukya nti nekyaki kati wali ebbaala eri ebbaala oba ekifo ekyo ekyoto ekyo ku lunaku olwokutaano buli Friday tebatera kumiisinga naye every Friday as a must bakuŋŋaanya bakabona ab'ekizikiza ne bajja ku stage eno wansi gye nasokola okuwabula mu bitundu ebimu ebyawedde eno bano ababeera abagundi bano eno abatali modern VIP eno mu go down wansi we bakozesa ekifo ekyo stage gye bakozesa kati bayita bakabona era ne gundi yonna n'ebbala yonna emizindo yonna bakonectinga ne bateekako embuutu kati ate tebakuba zino ezaba bemumanyi bano ba agent bano balala bakamiyoni bani biki yakubasi zino ezimbwa amasabo ensaasi yennyini ezo simanyi bwe ndimukwata simanyi bamulanga bwereere oba tomumbuuzi oyo bamulanga bwereere teyabba jajja kalondoozi bamulanga bwereere teyabba ezo nga sigamba nti bino si bana emuntu oyinza nti oba nange omuntu omayinza okulowooza nti oba mukulu abadde kyayi ku firimu si firimu si mboozi ate byogera tebiri Amerika mu Uganda wano mu kitundu wakati w'Enatete ne Busiga awo ekyoto kiri awo ne kakati n'oba nti omuntu yenna ng'ofunyemu oba okubuusabuusa n'ojja n'ogamba Jamiru wano tugenda watulamuka ne tugenda gantu wa wano nanukiranga misawa ngawo kati wali ku Lwokutaano bakuŋŋaanya bakabona b'ekizikiza ne balinnya ku stage ne bakonectinga mizindalo gyonna ennyimba ezo ez'obusamize buli nnyimba zonna z'omanyi ez'obusamize ez'abalongo ezo ez'obusamize bamweyana biki byonna nezikubwa zonna awo ensaasi ne batandika kati bano ba agent abawala ne bano bonna bamaze okuwambibwa bano baze bawamba biki kati nabo beegatta mu mbuutu eyo bamulanga bwereete yabba berimala okutaano kwatamula awo ku stage nga ffenna ensi yonna eraba pulira kati tebakoma okwo babaawo n'ebibbo ebigali oba bayita ebigali mwabazze mulina okukola enkwansa ate endala ate esukkawo zino kituufu mukola transfers wano okuteeka mu zzaala kugira naye kati tebalaba nga ekyo nakyo tekimala olina ogenda osimye ku bajjajja olina okujja ssente mu nsawo yo oteeke wali mu bigala ate okola endagaano ya ssente eri ofiisi taliimu wadde kubuzaabuza kati bamanyi nti bafunye kontro eya ddala ku buli kyabuga ku ssente zo buli ssente gyokakiba kukola ssente meka wali buli ogeramu ofunyemu 5 otwalayo abazadde abamu n'omwana nga tanasasula noba batanasasula kikubizi nga abaana batudde waka soka wali bamujjako enkwanso ya ssente kati jjukira eri mu bitundu ebyaso nabagambe bakuggyako enkwanso y'ebintu ebirala nga byonna byogedde eri ey'obutonde daga butonde bagirina kati wano bakuggyako eya ssente ate baba bakwetoolodde buli wamu okute ssente ozitadde bateeka ebigali ssente muziteeka wali mu bigali ekyo kyate nakyo ate kibaako engeri gyekinkuba neŋŋamba kati ate kaliwe kakomerawo eby'ensigo kati wali byonna limbe manyidde ebyo nga sikyalinamu nakageramu konna kati ate waneera omuntu oba yinza okuga nti eddoboozi lya Mukama lyayogeranga naye ngali kwegamba ngali nga yinza okuba nti okubanga olaba ekintu oba ng'okikola naye nga bw'okiraama ng'okiraama mu bwongo bwo munda mu gwe mwoyo gwo ngali ngeriwo eddoboozi ega nti olabye kweganga mbiteeka ku memule eyo y'amagezi gange ya gundi ndoza n'ensonga ki omuntu yabikunga bati okusooka nti ne kati ebyogera bwe nekyananga nga eddoboozi mpulira eddoboozi nga olaba ddala ne ntambula
ebigali wali mumala okuwaayo ebigali wali embutu bwevuga kati bala bakuba zino zimba z'abagenti bano no biki abakamera bano bakuba zile z'omusabo embutu wali negendako abantu bonna eno ebbala yonna bali connected ennyimba ezo kati ekisaa kituuka omanyi kye balina okukola omanyi kye bazaako kuwunga bbaala magombe kuwunga kifo n'abazze bonna minene babawaayo ewa Senkulumando yennyini muza nti bakikola batya batuuka ekiseera wali bakabona najja kati embuto nezibanga zisirise bano bona abawala aba agent abawala bona biki bajja wali ne embuto ne bagira beyambula kwa ki embuto yonna ne bagira bonna kavuyo kona ebyo bigwa kati entendo ngo ne bagikakanya akwata omuzindalo sawa ya kuunga bbaala ku mizindalo kwa bakikolera oyo gamba oba chacho oba kusaba oba kugamba nti bane tuwonga ekibiina kino omusaayi gwa Yesu Kristo okusoboka kwekweka amanju ako katuuti nga n'emizindalo kwegiri kati nikali katuuti naye katuuti ka magombe katuuti ka magombe kati wali bwe batuuka kabona wekizikiza ng'akwata omuzindalo mwenange ensi n'ensi nga bona buli omwala abateriga nti biki abalala bali emizino gye connected ebiseesinga abalala bali mu VIP abali byonna nga kwebera olumu baawulako paati abali VIP ne babanga bali ku nnyimba zino ez'abagenti bano aba bemumanyi bano abulije ba kamyoni baani then kati paati eno esigadde bano abaagala kino abali ku mukolo guno gw'okuwunga ebbaala bo ne babanga be bali connected n'ennyimba ezo ezomu masabo ezimbwa mu masabo mu balongo musimanyi mu biki ezo kati wali bamaliriza kabona akwata omuzindalo ng'atanga kuwunga bbaala muzate giwunga atya jaja Kaseegu kati ffe walungawo boyita bamalayika nga bwe kyawandikibwa Zambebulaniya oba emukumi nannya batya nti bamalayika gye mituweza kwegana boyita obwakabaka bakatonda ministering spirits kati gundi wali kabona wekisikiza kwata omuzindalo naayita omwoyo gwe yasookerako okwaniriza Jjajja Kaseegu osobola kuyita Jjajja Kaseegu ajja akola eki nga tuwulira tuli agamba nti Jjajja Kaseegu tukwaniriza jangu wano abantu laba batandise okuddirira bino ngamba si film siga nti oba byali mu kyama kuwenyine wali live ng'ensi n'ensi eraba ngibina ku mizindalo yango wambe Jjajja Kaseegu tukoowola tulaba abantu batandise okubanga abadiramba n'abaana b'obuwala tuba kukwasa twala abaana ab'obulenzi tuba kukwasa abakadde n'abavubuka tuba kukwasa Jjajja Kaseegu nga bamuwa buli kimu jangu oyongeremu ekintu tuba tulabanga ekintu kitandise okuddirira kitandise okubanga ekiyuga naye jangu oyongeremu ekintu jangu ekitwale maaso n'emyoyo emirala mingi bayita emyoyo emirala mingi n'akayima bingi bayikosa amanya mangi neera yonna kigwera kimu sitaani magombe nga bakoola kubanga gambala abantu gawambira abaddala abantu aye tebakoma ku ekyo oyinza okulowooza nti njogedde okuwonga ebbaala mizimu okusamira ku stage okukoowola emizimu egisegula abantu Jjajja Kaseegu biki ayambala abantu nolowooza nti bakoma ku ekyo bakikomawo ate waliyo ekirala ate kiki bwe bamaliriza ekyo kakino nkireke kyogere oleka kyaki Jjajja Kaseegu asigaza abantu bino bamujjako naye tuli wano okwogera amazima n'okutangaaza abantu kumanya biki bamaliriza ekyo saddaaka bajjayo n'embuzaawo okyali mu mbuzi oba mbaata ali omusamiza agamba leeta embaata n'embizzi ebintu bibiri oba lwaki tebabisaba kati kiri gwolwedde amagombe ebyo biba bya wano buno kufeerafeera kulimba limba sitaani mulimba ino enkoko bazisaddaaka misana kati eri saddaaka sizibawa
kati wali batuuka ekiseera kituuka ne bagamba nti gundi njoga katikanye njogere bwe byaliwo sala kuba nti kulinga kubanga we atuuka kabona oyo ng'akuta omuzino ng'amaliza okukola byonna mbuutu byonna bikikuwayo bigali mbimba byonna busamize kibyonna buli kimu kyonna n'akwata omuzizo ng'amaze okuyita n'egyo emizimu gye yagamba tubaaniriza jjajja kaseegu biki byonna amagombe gonna simanyi bamweyana biki byonnako jangu abantu bonna tubakuwadde biki yangu yongeremu amaanyi kintu kitambule byonna nga biwedde kati n'agamba bino ebigambo njoga nga bye yabyogera ng'akuta omuzindaalo ng'ensi yonna ebulanga naffe ffenna bintu byawo n'akwata omuzizo n'agamba Timba. Timba mu Luganda era ye timba. Sota. Agamba ati olwaleero. Zezimu yo yagamba enako oba weekend oba week oba kina nenga change kwe kigamba yoga nti ekikomenkerezo omwezi. Wanzo gamba nti enako ezikomenkerezo omwezi oba weekend ekomenkerezo omwezi oba enako ezisemba ezikomenkerezo omwezi. Agamba nti olunaku olwaleero kimanyi bulungi. Lunaku olukomenke wali kanchoge bento ndoza lunaku olukomenkerezo omwezi oba weekend ekomenkerezo omwezi. Jangu weroboze ky'onoolya. Baba fumye wemmere. Omanyi timba ali amatooke. Omanyi timba ali amatooke. Jaja timba ngade naye yali. Gamba tebaye mwita jaja gamba timba. Timba. Olwaleero lunaku zikomenkerezo omwezi. Jangu weroboze ky'onoolya kyonna. Oyagala lumonde. Weroboze yakatako ne kino. Nagamba weroboze ekya sava. Gwe kola choice yo. Choice yo funamu ekya sava ekyoya nti kino kijja kuwomera nga kisava kyoba owuuta. Fe tukuwe. Tukuwe batukuwadde. Yajja timba bamuwa ba. Wekisegezo batonamuwa. Jangu weroboze kyonna. Yajja timba bamuwa bwe batyo. Nenswasikira bwe nti nga sitega kigenda amaso nga edobozi lya mukama nga era nunga liga nti olava wiganga ningera kisajja tuka nti ebintu ebyo nga alina okukola ki okubibulira abantu ne sigamba nti oyinza okwogera bwe kiti nomubuuza nti baleeta omuntu ku stage awo tubane bamutema kubula bwa tekyali bwe kityo saddaaka ekolebwa mu nsi ey'omwoyo yajje akole atwale nga waayagala. Ekyo temugamba nti baleeta omuntu oba ku stage ne bamu saddaaka eyo nsi yamwoyo gye nkubuulira. Oba beekuba amacupa. Oba yeekubye macupa. Oba oli avuddeawo nawe nga badde adde ewaka n'afa n'emuka kati yekyo tekyekolebwa eryo ddyo lyeba nsi ya mwoyo kati akabonero mu nsi y'omubiri kalina okutuuka. Kati ngenda okunyumyako n'omuwala omu yalina wagwanga yange munyankole ngenda okunyumyako naye yali ntasi oludde nfunamu n'emikwana awo okunyumyamu n'omuwala omu n'agamba kati gwe kino kyawaddeyo okutegeera nti oba sadaaka ekolebwa etya bakola kya n'aŋŋamba abawala bano naye nga sadaaka tezikolebwa ku bano bavubuka bano abasajja biki ŋŋamba abawala abala be basinga okuwuuta si be basinga yaŋŋamba beba yaŋŋambi abaakagenda tabala nakubala muwala abiŋŋamba ng'abinyumiza aŋŋamba banamubuuzako nemuga n'aŋŋamba nanga sirika n'okusirika n'aŋŋamba wano tubeera gundi muluumu oli n'addayo ewaabwe nekigwera n'aŋŋamba balala yanyumiza engeri nnyingi ze bagendamu bala nti akola bw'ati n'abanga agezamu nti alina gy'agenze mugenda okubira nti abalala kino nakola bati nti dakiika kumpi buli saa kiyitawo katono nyo ne wabeerawo akutuka mu ngeri etategerekeka mu ngeri gyotaza nagamba nti kino bwekitaba bwekiti bwekiti namba yogundi namukwano gwa yogundi n'aŋŋamba wano ekyo kati kulinga kulya mmere ngamba yogoka kasi n'aŋŋamba olyako wakati ate nze olwedde najja nga nenkola neŋŋenda kati ate onambuulira abeera awo wenyini wabeera wasula wakola buli kimu kyonna ku ssinzizo ku kyoto wali 24 hours misana abeera ekiro abeerawo
walina okufulumawo abawala bebawamba babulwambe gwenyine ne mufuluma mu buliwo alina okuba ne receipt ekolasi emukkiriza okuvaawo anti kati baabala tebasobola okufunamu ku obwengeri yonna ne basobola okufuluma oba ne bagenda bwe kati kyebakola babateekako nezigundi nezirooni tanya kunoonya mu ango zonokola nti towenyenya njegere kati bamba abala abamulooza baagira nga bambi baganga nti oli mukomera ne babawo atalantuka mukomera se ono bibazibu okwekola nti waleera toluseeyo n'atalantuka kanooza mwabanga abatalantuka n'abaako engeri gyakola ki ne bagaa kati tubateekeko looni kati wali mu kifo kiri abawala ebintu bino bye bakozesa ogamba nti kizigo kibino bye beesiga ina bya byonna ebisige byonna kati bakkiriza kukijja wabweru bakikuwa ku looni ate nosasula emirundi emeka abawala bino byonna saaluuni byonna biri munda wali teri kuvaayo emmere bino kandi bategaa nti ofulume bwero bweri emeka bakuwa buli kimu kyonna bakuwa byonna obigira ku looni kati eno bw'oba looni eyo nga bakubanja tolina kufuluma wabweru ne sente enkalu baga nti olina kyewetaaga tolina kwogera kufuluma miliyoni yiyo miliyoni yatuwa miliyoni 2.5 ojatuwa okuddi ezozaayo bakugamba nti bakuwadde miliyoni emu ozza 2.5 magoba percentage kyebana percentage ebyolimu oli mweno oli eno mbangenda zigo manya mero mali okwerabira nolowooza nti kwegamba ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo noga nti munanga bagenda zijja kati eri ezo kati nno njogere na ntono ndowooza kati abagenda zijja kubanga wali alina okukola kusokubanga abana babaleeta tebamanyi babaleeta ebintu byonka bayagira diiru zino diiru bagamba nti oba nakyogeddeko mpati kingaba diiru olaba omwana olusaawo senior 4 egize kyomugamba obeerawo otya waliwo diiru sente ofuna kati saababulidde muwendo olaba bano ababeera mu gundi abakola mu VIP aba basanyusa buli ayingira wonna nga teri kugaana ate n'oyo oyo kabona wekisikiza senga biki bwajja wali bwajja nasanga obaaba nawe nga atudde kati okumaca oza sente meka nze okuza mu mitwalo 5 kule kintu kifaanaganako bwekityo meka emitwalo 5 ekyali nga nze sivaale neŋŋaana enimenyanya naawe sha mitwalo 5 kumaca balina kugenda wali kulayina obudde bukya nti gira emisambo negigenze mu kyomu bavudde ekizikisa buli omu kati ensonyi zingeza alinga atandise okukuuma mu nsi ey'omubiri bonna abeera ali ku layini 5 naye okumanya nti ku muwendo ogusinga okuba nti owoolabira omuwendo gw'abawala bababeerawo obungi bwabwe nti omuwala oludde yali anyumizanga nti sente ze babasasula zisuuka miliyoni 10 kati wewe nye babawala bame sente zisuuka miliyoni 10 ku maca kati so ekintu kibeerawo eki ndowooza tumalize otuveewo gundi bamaze okuwunga omusajja n'agamba timba jangu weeroboze kyonoolya ekisava jangu olonde ngenda okudda eri omuwala kunyumizamu n'aŋŋamba kati egusina mawulire nze najja nefuula mpulidde n'aŋŋamba laba ng'oli mu muzannyo aga si mawulire ago ffe twabimanyinya dda wano gano mikwano gyaffe kyomudda kikabula kikobyo ngamba naye ddala ki kati ndowooza kyemanye okujjayo okutangazaamu okukigata kubiri then kati awo mu mbeera efaanagana bwetyo ng'olidde ebikyagamba kati no weewunya olabye n'ekintu efaanagana bwekyo nensigala nga ŋŋendayo anti oba muwambe ng'era nti alina okujja nkiike embuga kati awo wakati awo ate ndowooza wenkonekitingira waliwo ba agent abamu era abankonekitinga ku gundi ku agent ate omulala enyaati kuba ate yekyemayo mission nekyogera nga nzikiza nti omuntu kuvunga bwanungamya nti ate eyo mission gye yalina oba kyoba kyali si nze naawe naye babeera ba agent abamu abankonekitinga
kyokubanga bano bawenze bita bawunsa bagaja banabo nese bano abali abamakampuni mulimu kampuni z'ababawunsa n'abakuuma n'ab'emibiri kati ate oyo Chameleone ye ate sibe bamutambulirako ye bacha bamutambulirako nokubanga mugwe akozesa chansi ya mwoyo takozesa kya mubiri kati bana abenyama abasinga obungi abamu tebaba na underground olusi tebabeera batongole nti baije ne basitani abamu yenso bokwegamba already ebintu byaba bitambuza mu nsi y'omubiri already baba kyobala n'ennyama ateekako kati ate oli ye ejje lye lyakuumibwa oba erimutambulirako ya mu nsi ya mwoyo bali demon possessed akozesa oba tolina na mubiri gwonna nti ki naye nga muzibu nga tolina badde na mubiri kati nga bonda abasiga nti kifua kyamaanyi kyo era niwenti lwe nayi nenkana kati era mbona amutambulako okukola research tewali amutambulirako nti oba munene nti bano wabewaga basinga bonna ababa ne bana ab'emibiri biki naye kati oli yakozesa nsi ya mwoyo ejje lyekisirayiri bali mutambulirako nti just mulomulaba mubiri bavuka naye kati akozesa kino ekiri munda kino ekitambula ekiri munda ekiri mu nsi y'omwoyo nti tebaba na mibiri wano mulaba n'ogamba nti naye ate ekikolwa kyabasobola okukola aye tuleta nawo omubiri no babamu engeri y'obuntu nti ye sonogera bati mamugamba naye bamuleke kati ate bano boba tebaba na mibiri naye ate kyabasobola okukola tuleta tene bana ab'emibiri kati ba agent abo bankonekitinga kwani ku Chameleone obasangawa ndoza yali azeeko mu kifo ekimu waliwo kifo ekimu kyali azeemu actually kirisaize nasane yasinga kimanyi oyita ku Kyewamala wakayita ku Kyewamala katono waliwo ekikuba ekivaako ekigenda ku Nira waliwo ne gundi ya Nira kati waliwo ekifo ekiri eyo garden biki asinga so kitegeera ekyo kya basitani kikunganirwamu era ebyo byonna biki byonna bisenge byonna biki byonna bibeera eyo kati olumu yali azzeeyo kati nange nizija mbeera zino ez'okuba nti kusanyu biki biryawo nange nengendayo ng'omuntu omulala naagendayo kati bwe natuuka sendo nagenda nalina pikipiki kakati bwe yamaliza yali already baali baije nti bangi bazze already mu lukungaano olwo olw'ekizikiza baaliwo awo balina lwaki baije nti bangi abaaliwo abaweereza bali bazze okuwamba abantu anga nti munange abantu balowooza nti twamwe twakyoleko nti bakyuka nti bakivulu balowooza nti bazze kusanyuka kumbe balowooza nti ne bano bazze kubasanyusa kumbe bazze baga nti kati kuwamba kibola bawanisa n'emikono agamba zeeno kusinza mubivulu mbalaba tubalaba nga bagamba jayo tochi oza babeera bakola kyako tochi buli omuteekako tochi kati ate n'okuteekako tochi waliwo n'ekirala ekitambula era emabega tekikuma jasi nakugamba nti kusinzisa mikono bagamba zeeno bakola ki betubera mu kyaki olabya dda nti kabonerako kakusinza ozeeno ng'alirwa ng'osinza okwanika emikono ng'ozeeno kusinza kati ne wali bayigende basale bamakinga sure nti abantu olwedde ennyimba zonna zabayimba ziba zisinza sitaani of course kakati ate n'abakolaga n'akabonero nti zeeno wena yali agenzeko mu kivulu oba naabadde nga okyagendayo obanga obadde obiraba n'obinyumirwa n'olaba nti bambi bali bayimbye baba tebali mu kuyimba baba mu kusinza setaani era ebivulu byonna byemuwulira nti ekivulu gundi simanyi konsati gundi luba lukungaana lwa kusinza setaani lusifa n'ennyimba bayita mu nnyimba okusinza setaani bino bye bamugirayo nti emikono n'obuba nozeeno bagamba ya damu energy damu n'obuba nozeeno oba mu kusinza setaani kati ate ekikoma n'okati kino eky'obutooki ne bagamba nti buli omu teekako tokiyo manyi kyabakola kati ate ogw'obubbi nagwo olwokutambula kuba gutambula gwoza bano bava bajamiro towulira nk'abantu agamba abamu bakati baga nti nakuba n'ebivulu buli emirundi yonna gyagenda nga takomamu na kintu
simu biki byonna biki kati ekisaa kitukano bamaze okukola ky'okuwonga abantu kubawamba kubasinsa sitaani kubakola kikwakuba mu spells amanyegesikiza biki byonna obusego babakunamidde babawambye kati ate ne byemuzze nabyo sitaani talina kisaa nabyo abyetaaga kati kano kabagamba nti wanika essimu yo kwegamba bano abali ebanga gabanga amaaso ag'abana ba agenti bana abali mu office y'obubbi balabe wawe batandikira bali mu kitongole kino ky'obubbi bamanya nti onagiwanise no katoki kati kye omulisizo la nti ogirinaawo tagirine mu bbanga kati obabeera eno mugundi muluyeri mugize bweti kati agikwata bwati netulamu omuntu omu agikwata n'agiwa munne n'ayimira bwati nomugamba esimu ya naga ncekinga tugamba bakozesa maanyi tugamba babisa maanyi ate babisa maanyi ngamba balina amaanyi ag'enjawulo ge bakozesa okubbisa tebagambya birayika balonjesa abamukujjukujju n'abirawo manipulation ebyo nansi ya mubiri ebalimba teri bukujjukujju teri kiki Jamiru ogana obulira omuntu oba enjiri n'alokoka oba kwegamba omulimu kati gwe ine ekintu kyonna kyokola Mukama Katonda ng'amaanyi go Mukama alina okukulembera kati ne bali talina kintu kyonna kyakola kasi buli kintu kyonna kyolaba ekyekizikiza banzibye bantomedde bankoze batya ndi bwe nti kiriko omwoyo emabega kati bino byonna wola nti bakuseeka essimu guno just olaba mubiri kuba gwobeera mu nsi ya mubiri kati bino byetangaza mulenga nti nkujjegeza kubeera ekifaananyi oba okulaga ekibeera mu nsi y'omwoyo kyobula sitambulira nnyo mu mubiri nga bwokyoge nti nkugezaako njagala omubiri ogugjewo olengere omwoyo gw'ekizikizo gw'obubbi gwekuba gutambula kati oyebeera essaawa yaagwo kati bano ababeera mu field ababeera mu nsi ey'omubiri mbamulaba nti emibiri ejasi kibanga nga ogamba nti kibanga jasi kiba nga kifaananyi ekiba kibba kibeera gye mu nsi ya mwoyo era bateekako tooki bamanoteekako tooki bagamba wanika tooki wanika akabina bakozesa nnyo mu buli kivulu era obanga oli ogeze ku mu kivulu osobola okitegeera nti bagamba nti teekako tooki owanike bw'oto ziteeke mu bbanga naye owanika tooki eyo akakodyo akabeerawo guno omwoyo gw'obubbi gusobole okukungaanya byonna bye muwanise ekisooka eno oba okyawanise ng'olaga nti bakuwanisa emikono eno ensawo zirese eki bacekinga balabe bagamba sinza wanike emikono mpuubira wume emikono bakusinsa eno bano ensawo bakola ki bacekinga kale ogenda okukomawo eno emikono bikyo ogiraba oti bwebesimu abadde bakitadde mu nsawo togiraba waleti togiraba ne bino okuwanika essimu bano babeera eno baba batambula kutamya be bati yagira bugiza ati n'agiwa munne kate munne n'atambula kati gwe n'obwekanga n'olaba nti alinga kulya ebbali naye ate nabanga alaga nti alengera ekigenda maaso eri ku stage biki emikono ekigenda maaso kati mugamba nti essimu yange gamba oli mulalo nze sirina ssimu yo nkebera ogamba nkulabye nga n'omukono ogera bwe guti agamba ulya goina mulala bale bakubye nze nawe kati mukyenge ng'okubiddwa tobona obukodyo butendekebwa mu meeting ezituula kubabeera mu bitongole by'obubbi bwekino kyogaa nti okujjuku si lukujjukujju bitendekebwa eri meeting ezituula bitendekebwa abali mu department y'obubbi bikina okunyagulula engeri gye banakolangamu ebintu ebyo emyoyo gye batendeka gakola wemuti kino kigenda okuyisaawo kaakati awo ngambe engeri gye nabakonectinze kati awo bwe navaawo ate kuko sinako connectinga kuba olwavaawo ng'aninga alina ekimpita bwe yafulumayo bweti yalina mu Range Rover zatekatemakyakitambulamu Range Rover nevaayo bw'obanga tobadde paato nga toteekeddwa kubeera ku kitundu kwekyo nga toli mu nsi y'omwoyo muli nga toli yekisikiza nga toli ku lisiti nti oli agent olina okubeera tosaana kumugoberera abo kamiliyoni bisi ba agent bw'obanga eri mu nsi y'omwoyo nga toli ku pologulaamu nti olina olina mission mu nsi y'omwoyo gy'olina okukwasaganya naye wano bw'asimbula bwati emmoloka tosobola mugoberera era bamugoberako katono wali ne wali batanga bano ba agent bano
bana aba bounce abagenda bamutambulira kaabo ngone uli nange nali omukwabo bamutambulirako baba tansede kubuza gwe kiki anigoma kiki oyagala ki ekiba bali bolemerako kye bakola kati nzo kulaga nti olwende kyali planned nga mu nsi eyo ekizikiza y'omwoyo nga nteekeddwa okubaako connection ebeera waawo olwasimbula bati Range Rover simanyi nakyo ekyantwala simanyi nakyo ekyampalula sijja kulimba nti oba nakola ntya olwedi nalina pikipiki nakuma bukumi kati ate wewe simanyi na connection yavaawa ate bano abaali bazze naye nga bamutambulirako bano ba agent ababatambulirako abamukutambulirako abatambulira ku motoka kumugadi nga biki kati ate nembateeka ku piki kati laba connection webuziki kuba nali sebamanyi nga tisiga nti nembateeka ate ku piki baali tebalinawe baali tebalina ntambula saategeera kati nembateeka ate ku piki wane yange nembavuga pakawo nga tugoberera moloka tuga tufollowinga omukulu followinga tugera netukukira ekasobe yawe ku munaku waliwo ebbaala emu era yeyita n'amaanya ge bakozesa muganda wange b'amaanya g'omubwakabaka Power King sibalina amaanya bakozesa amaanya anasinga bali bali mbifo nembiki naye nga tamanyi kitegeeza naki tamanyi kiki erinnya eryo mu Luganda ga nti amaanyi era obwakabaka Power King maanya g'obwakabaka naye nga maanyi ag'obwakabaka ayo olaba ebifaananyi ebiriko n'otegeera obwakabaka bwe bagamba kati eri ebbaala bagita amaanyi ag'obwakabaka era obwakabaka obw'ekizikiza era ebbaala eyo bwe twasibira twava mu eri gye twalimu netujjawo kati ate mpange kasimanyi nangeri gyenda kweka kiri tekiba maanyi go tekiba nti oba wakipulanise tekiba nti oba kiki Stanley yakola connection ate neutandikira n'okuweza ne muconnectinga nawo mangu biri ba agent ku agent tewaba bw'omusinkana bwoti n'obanga obadde oyagala se takkalubiriza namu obanga oyamulabye edda obanga oyaluwa edda naye akuwa buwe talina kyakalubiza namu tuka ne baligamba gwigundi mwami gundi yitaawo kati wali ntuuka sina nawe nasanise nawe nakoze ntya n'agenda ndoza nawe yali agenda kuweereza omwo mubaale yayingira aweereza olwamaliza okuweereza biki byonna amaliza mission ewedde bali batambula ku mission bino bayita okugamba nti azze kuyimba bataze kuyimba buli walinnya ekigere wone ba mission bino bagamba nti omuyimbi gundi era aliwana era azze kuyimba abataze kuyimba abazze ku misioni iba yamuweereddwa nga alina kyali kati mwe munooza nti abamu kuyimba aba alina misioni gyali mu kukola mu nsi y'omwoyo mumusasudde bandongo omuyimbi ali wano baba tebazze kuyimba agent wa Sane wona watambula walinya ekigeri ojja kwesanga ne restaurant gyayingiddemu akolaga nti alinga ali mu kulya emmere ng'alina misioni gyali mu kukolawo batambula mission ku mission kati bayamaliza mission eyo nakomawo nayingire muluka era nenzaako bano abamutambulirako abo ejeri yekizikiza erimutambulirako eryo oba muyinza okuyita nga bagundi bataano eri twali tubayita abamuggala abamuggala kakati naye lero ekigambo ekyo bayibi kimu okubikula kwa abamuggala kitegeeza muggala we twaita abaggala kati gwe ddala olinga womanyi agent kulevuja kati gwe okuba nti tolina tolina ninga kugamba nti gwamutambulako gwamuggala tolina mundu olaba kati omuntu ng'oyo singa tugaya mu nsi ey'omubiri Jamiru olaba jasi omuntu wano olusi abeera nga olusi mugagga kweka nga alina levo gyaliko obuvunanyizibwa bw'enjawulo naye naaba nga olusi na minisita naye n'omusanga nga olusi alina ne konvo emutambulirako mu nsi ey'omubiri emundu kulaga nti ayagala obukuumi bw'omubiri kati bali bo tebakozesa bukuumi bwa mubiri weewuunya nga bondaba bwe twali era tekwaliko munene nti oba alina kiwago naye kati ng'akolaga fe abamuggala
kati gokiwulira walizola nti omubiri gwe yali agalwa mubiri ekiba kiri emyoyo egiba gyakwambala ye bw'amanyi nti kati oyo mwe mumuggala mwe mutambula nga mukola ki kati wali we twava awaawo ne tubaako ate walala gye tugenda twagenda mu bbaala emu eri ku Lugogo bypass eri batambula tugenda bagambye ngo bagikuza nti agent wa Stan yena wona walinye ekigere watambula aba commission ava wano commission n'adda wano buli kifo kyonna walinye ekigere yo ne ba mission katuva ku bbaala eyo muzalina mission endala ate yali agendako kati ate eyo mission yali entwaliddemu etya manya abasinga baganya okutambula n'abantu ab'enjawulo abalina amaanyi bayinza okwita celebrities olina omusanga biso omuyimbi omumanyi ayisaawo yagatambula naye mulimu abantu abamu ababulijjo nga buli tolina bamina kyomanyi naye ng'owiri oyaganya onyumirwa nnyo okutambula n'abantu abo lusi muyimbi sereba ayina erinnya muyimbi n'owira nga biraba okufuna akakisa konna okugamba nti n'abaddeko naye bw'owira nga ekyamaanyi teri mukisa gw'obeera oli mu kufuna kati nange wali nasooka kulowooza yakola mission eri gyakola eri saagiri nnyo saagirimu nnyo kati wano agenda okujja kwene ebbaala gye ngambye eyeetambo amaanyi ag'obwakabaka kati nga awo ntanze okubeera nga kwegamba part of him oba ntanze okubanga nga ndaga nti ndi kimu ki musa kimu kati tusa kimu kati kuba nti mission gyagendako ey'okusatu mu bbaala gye yagendamu ebbaala gye yagendamu endala ebbaala ey'okusatu eyo eri ku Lugogo bypass okwo eri ku Lugogo bypass ngonaatera okutuuka kugundi awo bayita Carrefour market side zaawo bale by the way yali ekolanga mu wiiki nga yeekolamu olunaku ngekola lwa Sunday lwokka asinga bayinza ogitegeera eringa ekola lwa Sunday lwokka kati ebbaala eyo twatukwanga tuyingira kumbe timaisiment kati waliwo ekijja bwe twayingira ne tutuuka kati nakataata awo si kyali jasi transporter nti ba jasi kuvuga buvuzi nti mvuga bana ate omutamika tate nvaamu jasi kubeera driver avuga kate neegatta ku tiimu emukuuma otanza kumala kamiliyoni neegase ku tiimu kataate emukuuma ndowooza omuntu bwakiganyiza nti ekiganyiza okubeera nti nakikuuma nga bujulizi kuba nti ndowooza lwekinagwa nenamba nobera naye badde omuntu funa abajyananyizisangula mune namba ndowooza Jamil off camera ngikulazeeko n'amanya ogerabiddeku genyini oyinza okulowooza nti oba mboozi baki off camera enamba ne Jamil ngimulaze nga n'amanya ate bakumanya gano gakozesa agagundi Jose Chameleone Jose Chameleone agatambula mu gundi genyini Joseph Mayanja sige badereta amanyi kati bwe twayingira mu bbaala omwo ntandise katolo n'ekiduka nkipakinze katolo nnyingidde negasi ebintu connection naye ng'omanyi kyekitegeeza singa kati omuntu wena kati ng'oli ekyo nakikwenga ekibuuzo manyi process gy'osobola okuyitamu singa tugenda mu nsi ey'omubiri process gy'osobola okuyitamu kati oba nga Chameleone oba nti okutuuka okuba nti omuli ku lusegere nga omukuuma process gy'osobola kwegamba mu nsi ey'omubiri nga bwe kyandibadde okutuuka okuba n'okunoonyerezaako gwani national ID obeerawo kwegamba okukakasa omuntu omubeere ku lusegere naye kati naba speed lunaku olwo process erina kuba nga nnene omuntu akutambula ku lusegere era olina okuba nga omwekenneenya bulungi ate kitwana lunaku lumu tokedde oba nga omumanya empisa ye ziri zitya kuba yakutambula ku lusegere nti yakuuma yakugaadinga kitegeera kiteekeddwa okutwala process mu nsi ey'omubiri kitwala process empanvu nakwetegeeza bikola batya tuka okuba nti akuteeka ku lusegere ng'ekituufu akumanyi akwesiga akutegedde naye kati bino ebya agent tebiriiko time olunaku lumu lulamusinkana nfuukiddewo 5 nze amuli ku lusegere wali
bwe twayingira mu bbaala eyo ne tugira ne tutandika endongo neevuga era olwedde ne bateekamu n'ennyimba ze mu bbaala eyo yali kwaliko oba mutoowe Wizo naye yaliko ne tuyingira mu bbaala buutu zaane zigendako eyo ennyimba nezikuba nezaba agenti era nayo kiba kyoto nga kiri awo butamiivu bwenzi biki byonna kinayo kyoto nakyo wakyo tuli mu kyoto ennyimba nezikubwa ki byonna n'ennyimba ze ne baziteekamu awo atanga naye n'aweereza kati osaatega mission ki oba mission ki gyaliko kati naye wali tutuuka ekiseera saawa obudde nga bwongedde okutambula kumbe ye waayita wonna waabaayita kati waliwo mission ezimu ezikolebwa naye nga zikolebwa mu nsi ey'omwoyo kati ng'oluusi ziyinza otwala ennaku nga 2 okulabisibwa mu nsi ey'omubiri akabonero kaveeyo naye kakati kirabika ndowooza engeri gyayakoze mission ndowooza emission gyeyagenda wasooka alabika yagikola mu nsi ey'omwoyo akabonero ndowooza nga kalina okuvaayo nga weesonga olunaku b'ennaku 2 naye ne wano ekyoto ekirala kyeyadde ekyerina amaanyi ag'obwakabaka obukoso bw'ekizikiza nawo n'aba mission nayo nagimeza naye ndowooza nga nayo akabonero ak'omubiri ng'asika akaseera ako kati wali ndowooza wetutuuka olwedde mission akoze 2 za mu nsi ya mwoyo kati wali we twagenda nga mission etegedde okukolebwa n'akabonero awo abeerewo oba ekintu n'ekibeerawo nkuzayo wali kugamba nti si kirungi kutambula n'abantu muyita baserebu biseera nobuba omulabye todda namugamba nti nguyo kuba yaba ku mission ojja kugenda okwekangawo nga okaze n'okukala toweesembereza tobaako nakugamba nti obanga omuntu obadde wena obadde otaasa okufuna connection n'abantu abo wadde kubakolera mirimu simanyi oba oli mukozi w'amasannyalaze nze nkola kameno masannyalaze maye abantu babyewanira namu balina mwami Jamiru kati oli okugamba obanga abadde engini oba wamasannyalaze oba wakinagamba oba muzimbi nagaa nazimbye ewa kamiliyoni oba nazimbye ewa Lagadi oba nazimbye alaba nti level ewa Lydia Jasmine level erinnya nze yazimbye Decoravity ennyumba abo buli kyonna buli woosembera ekigere naye abaako kyakuzikiriza bo balina buli kyonna kyakola mu bulamu bwe kyonna tekiba ku nnomo ey'elevo bwe gyosa otegereyo ku nsi kati olituuka walimu eyo ebbaala nga ndowooza waliwo kati ekino mission erina okukolebwa wabeewo n'ekirabisibwa mission yali entwaliddemu ali ogenze kyali kiwedde kati wali bitandika mpola munange kumbe yo oli atambuza omanyi kyayita okutambuza atambuza obwakabaka obw'ekizikiza buli waba atambula si yaba atambula wabawo ekitambula tina oluusi okunywa omusaayi oba okola kati wali omwana tasinga manyi baide boogera nnyo ku famire eyo bamanyi balina amannya kugamba bawulira amannya erinnya lya famire bagifuula ne ttiimu webuze ttiimu ki ttiimu no sleep bakweyo eri beeyita ttiimu Mayanja famire omanyi ekitegeeza anti ye taata waabwe si ye Mayanja ttiimu Mayanja famire sa ttiimu y'ennyanja kati ze bampita Mayanja neneeta Mwami Jamiru ttiimu kale nga we tunayita ttiimu Jamiru awo tuveewo ekyo kisobola ekyo naye kiri tekiri kisukkawo abasinga bakimanyi basobola okukitegeera naye awo tuveewo tudde wali ku mission nga mission kyaki tusonza alina kubaako mission gyakola ate nange wendi namwegaseeko dda ndi part of him kati ekiri ekifo kyali kya bbeeyi bayiza abantu abo tebatambula nnyo nadamu kubanga tuwali we twali eno yajja kyobulaba nti eri yajja nga agenze commission naye mu public kuweereza oba onfunye bulungi nga bw'oyinza okugamba nti
otambudde mwami Jamila ogenze obadde ogenze kubulira njere bakuweereza naye kati okomyewo ewaka ewange mu family ngenze kalo matende kayunga kati eri ebadde gundi eri gye twali tuli zino zimanyiyo manya kuba kabaka eri neri jasoke kati eri abadde just commission kati wenakoma